naye nga wano mu Uganda Premier League jjukira nti liiga eyo olunaku olwaleero egenda kubanga ekomawo. Tulina emipiira gigenda kubeera 3 mu nsiike. Ttiimu ya Police bali mu nsiike, Kitalwa bali mu nsiike, ojja kwogera ku ttiimu ya Mbarara City abagenda okutunka ne ttiimu ya Calvary. Emipiira egyo gyonna gigenda kubeera mirungi nnyo gya kulaba nga bwe tugezaako okulindirira obululu bwa Stanbic Uganda Cup nabo nga bwe bujja okuvaayo ku mutendera gwa round of 32. Enteekateeka nga bw'eri baana bawala baffe aba under 20 bojja okuba nga oyita aba Queen Cranes nabo bali mu kweteekateeka kubajjukira nti balina okuddingana n'eggwanga lya Zambia mu under 20 World Cup qualifiers nga bwe zigenda okuyinda. Jjukira nti World Cup oyo nagamba ko agenda kubeera mu ggwanga lya Poland omwaka guno gwennyini okuviira ddala ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogwa September. So tulinayo second leg, first leg yakola amaliri gaali geemu kakati second leg egenda okubeera eri ku Levi Mwanawasa Stadium mu ggwanga lya Zambia. Tujja kubeera nga tulindirira tulabe naye nga mu nkambi mulimu ensonga ez'enjawulo ku ngeri omutendesi Cheryl Botes gyateeseteeseemu ttiimu eyo. Amawulire ga katalo of course wano mu Uganda gakyali mu kutambula mangi era amatiimu gagezaako okuba nga geetereeza newankubadde nalabyeko muno Uganda Muhammad Shaban naye yamaze okubeera nga avaayo eri mu ggwanga lya Ethiopia ku ttiimu ya Ethiopian Coffee gye yali yagenda okuba nga asambira omupiira. Amawulire ago gabadde gakutteyo nnyo naddala wano munda mu ggwanga eryaffe erya Uganda wali emitala w'amayanja. Of course abatendesi ababadde bagobeddwa twabadde twaboogeddeko ko olunaku olwajjo nadde gambye Thomas Frank ebintu biyinza okuba nga bikyukamu. Yagobeddwa ku ttiimu ya Tottenham Hotspur, nabadde gambyeko Roberto De Zerbi naye okuba nga avaayo ku ttiimu ya Olympique Marseille era nalabyeko agamu ku matiimu agamusonzeeko ate Spurs yennyini wano mu ggwanga lya Bungereza. Ebikopo eby'enjawulo byasambiddwa okwetooloola Bulaaya eri twalabye empaka za Copa Italia zawunzikiddwa omutendera gwa quarter finals. Kaka tugenda kulindirira semi finals nga bwe zigenda okuvaayo naye nga buli omu gwalina okukwata amumanyi. Then ttiimu ya Bayern Munich nadde gambye olunaku olwajjo nti bajja kukwata ttiimu ya RB Leipzig era bamukubye goozi zabadde 2 ku bwereere eno mu Copa del Rey. Twatandise semi finals era ne semi final endala tugenda giraba olunaku olwaleero. Barcelona bagenda kubeera mu nsiike nga bakyadde ku gundi ku Estadio Wanda Metropolitana nga bakyalidde ttiimu ya Atletico Madrid ate ng'olunaku olwajjo ttiimu ya Real Sociedad mu first leg bakutte ttiimu ya Athletic Bilbao ne bagikuba goolo yabaddemu ku bwereere. So naabo tujja kubeera nga tubalindirira mu ggwanga lya Bungereza. Emipiira gya Premier League of course gyabaddewo. Liverpool bagugyeyo tegwabadde mwangu nnyo naye bagugyeyo ku ttiimu ya Sunderland. Man City tumwogeddeko. Crystal Palace bamutujjiriza waka Nottingham ng'akola amaliri. Aston Villa twabadde tumwogeddeko nga tumusuubira okuwangula ttiimu ya Brighton era yakikoze. Kati olwaleero tulinayo London Derby ey'omuzinzi ttiimu ya Arsenal bagenda kubeera nga batunka ne ttiimu ya Brentford n'ogwo omupiira tugenda kubeera nga tugutunuulira. Kw'ossa amawulire amalala ag'enjawulo gali mu kutambula kuba ndabyeko ttiimu ya Real Madrid ku nsonga za European Super League ndowooza eyo yakwata nnyo enkandago okuba erimu ssente n'okusinga UEFA Champions League. Ndabye bakonfaminze eri UEFA ne bagamba nti ekyo tetugenda kuddamu kubanga tukyenyigamu wadde okubanga tukipushinga. Aga amawulire weegali. Kale nno bingi ebyokutunuulira mu kadde kano bye tugenda okuba nga tulaba mu pulogulaamu eno. Wabula njagala kuba nga ntandikirako wano munda mu ggwanga eryaffe erya Uganda era kantandikire ku mpaka ezo zennyini eza Uganda Premier League. Tugenda kubeera nga tukomawo ne round ey'okubiri nga bwegenda okubanga ejja olunaku olwaleero. Emipiira 3 gye giri mu nsiike era ngenda kusooka njogereko ku gemi ya ttiimu ya Police abagenda okubeera ewaka bwe banaabeera nga bali mu ezimu ku ezo games zolowoozaako nti ziyinza obutabanguyira. Ttiimu ya Police eno jjukira nti twagenda okuba nga tunzika first round baali batudde mu kifo kya 6 ng'oluvannyuma lw'emipiira 15 baali basobodde okuba nga bakuŋŋaanya obubonero 28. Kakati bagenda okujja mu geemu eno nga bamanyi ekyokulwanirira. Bakiraba nti ekikopo kyennyini tekibali wala nnyo kuba ndowooza obeera ng'obapimaapima ku kikopo ng'okuŋŋwanyiza gwe owa Police ng'okuŋŋwanyiza points 28 nga Vipers akulembedde ekimezi alina points 36. Olanga ezo point 8 osobola okulwana n'ofunzafunzaako okulaba nti geemu eno obeerako n'ekintu eky'amaanyi ky'osobola okubeera ng'ogipiikingamu. Police bagenda okujja mu geemu eno
tukiriza nti omutindo gwabwe mulungi n'omusambi wawe ennyini Dennis Kalanzi ndowooza y'omu ku basambi abali mu kuvuganya ku ngatto ya liigi ya Uganda mu kadde kano so bakimanyi nti omutindo gwabwe waka gubadde mulungi nnyo nga bagenda okukyaza ttiimu ya Lugazi ate yo Lugazi gye tubadde tulaba nti kwawe ng'ogyeko okubeera nti emipiira ebiri gye bakomekereza nagyo first round egyali ku bugenyi nti gyonna bagipiikingamu obubonero ate ku ttiimu z'olowooza nti zaali za muzinzi kuba bw'ogamba nti okyalidde ttiimu ya Mbarara City nosobola okuba ng'ogijjako amaliri ga 0-0 then n'omupiira gwabwe ogwasembayo nga bakola amaliri aga 0-0 ku ttiimu ya SC Villa ali ku kisaawe kya Fufa Kadiba Stadium olaba nga weewaawo baali bazzeemu okubeera nga beegattagatta obulungi naye bagenda kuba nga batunka n'ettiimu ya Police Police gwe tulaba nti abadde aluzinze omupiira gubadde gumu mwegyo emipiira 8 gye basembyeyo okubeera nga basambira ewako balaba ng'omutindo gubadde mulungi ddala ate nga n'ekisinga okubeera nga kyewuunyisa nti emipiira egy'esatu gyonna egibadde gisembyeyo ewaka babadde tebakonsidinzeemu goolo yonna nga mu space eyo batebeddemu goolo zibadde 8 ne batakonsidinga goolo yonna kale ogwo omutindo nze ndowoozaako nti gubeera mulungi ddala jjukira nti wano ewaka wennyini poliisi basemba kubeera nga bakubirawo ttiimu ya Calvary goals 2 ku bwereere newankubadde ne KCC ge gamu ku ago amatiimu agaali gagendedde mu contention eyo nti ne KCC yakyala wano ne bamukubirawo goals 2 ku bwereere kati ogw'omutindo gubeera mulungi nnyo bw'obeera ng'ogutunuulidde jjukira nti gano amatiimu gabadde geesiŋŋaanyeeko enfunda ezibadde ziweraawerako era kyensobola okutegeezaako ndowooza mipiira gyabwe nga 5 ttiimu ya Lugazi ebadde ewanguddemu omupiira gumu gwokka era omupiira ogwo gwajja mu second leg ya kampeyini ya 2024-2025 omupiira ogwo gwali wali ku Najjembe Stadium e Lugazi Lugazi ne baguwangula goolo yali emu ku bwereere bw'obeera ng'ojjukira in fact goolo eyo yateebwa omulenzi oyo nate gwe bayita Alan Kalanzi Abudu Kalanzi ye yasobola okubeera nga ateeba goolo eyo yali mu game eyo kale nno ye wini yo katiimu ya Lugazi gye babadde bayina mu fixture eno nga bagenda okusiŋŋaana ttiimu ya Poliisi suubidde Poliisi kola nsobi era mbasuubidde nti olunaku olwaleero guno omupiira ewaka bajja kubeera nga bakola kyonna ekyetaagisa okuŋŋaanya obubonero 3 mu fixture eyo ejja kubeera ng'etunyumira nnyo naye nga tugenda kubeera n'omupiira omulala ttiimu ya Kitara tubadde tubalabye nga babadde bastrugglingako ku gundi ezibadde zisembyeyo ku nsisinkano ezibadde zisembyeyo ku maklabu gaabwe gonna ate nga jjukira nti kitalo ono ge gamu ku ago amatiimu agabadde gali mu kulwanirira at least okubanga gamalira mu kifo ekirungi kuba obudde buno batudde mu kifo kyakuna ku kimeeza ng'oluvannyuma lw'emipiira 14 basobodde okuba nga bakuŋŋaanya points 29 zino zibeera zibateeka points ndowooza nga 7 ebweru wa ttiimu ya Vipers ekulembedde ekimeeza mu kadde kano Vipers zebeera basinga naye ne Maroons gye bagenda okuba nga basamba weewawo Maroons omutindo gwabwe ogw'oku bugenyi si gwe guli awo nti mulungi naye Maroons era nabo ekifo kye batuddemu obudde buno batudde mu kifo kya 9 era obalaba nga babadde bateekawo embeera naddala mu games ze babadde basembyeyo okubeera nga basamba eza season kuba ndowooza emipiira gyabwe ene egibadde gisembeeyo nga Maroons babadde tebaluuzinze mupiira gwonna ate ng'esatu kujjo babadde bagiwangudde ne bakolako n'amaliri omupiira gubadde gumu Kitala bo bagenda okuba nga bawunzika first round nga tebalina wini mipiira gyabwe ena gye baali basembyeyo okuba nga basamba weewaawo guli omupiira guli gumu gwokka gwe basobola okuba nga baluzinga Buhimba Saints yasobola okubeera ng'ebakuba omupiira kwawe naye rekodi ya ttiimu ya njagala okutegeezaako nti rekodi ya ttiimu ya Maroons ewaka ndowooza yegenda okusinga okubeera vital kuba ndowooza Maroons eno kigitwalidde akaseera nga teruzinga mupiira waka era ne kampeyini eno ze zimu ku ezo ttiimu ze zitannaba kubeera nga ziroza ku loss nga basambira ewaka obadde obalaba nti weewaawo ewaka babadde bawanguliddewo emipiira 5 mu first round mipiira 15 gyonna gye twalaba naye era tebannaba kuluzinga eyo ndowooza nti egenda kubeera key factor egenda okubeera nga yeeyoleka olunaku olwaleero eri omutendesi Steven Senfuma Muhammad Senfuma gyagenda okubeera nga ayolesa so era nze ndowooza nti Maroons ekibi kye basobola okuba nga bajja mu game eno gayinza kubeera maliri naye nga n'ogwo omupiira jjukira nti gugenda kubeera gwa ssaawa 10 ez'akawungezi gujja kubeera nga gutunyumira bw'obeera ng'oyogera ng'oyingiddekoko mu ttiimu munda ndowoozaakoko nti Waswa Bosa
ayina okubeera ng'akwata ttiimu ya Kitale eno n'eriise George, ayina okuba ng'asamba ng'akimanyi nti agenda ku bugenyi, ne ku bugenyi yennyini ku ttiimu ya Maroons gye tubadde tulaba nti abadde tateera kubeera nga yeeyisizaayo bulungi, kuba ndowooza n'omulundi gwe yasembayo okubeera ng'akyala eruzira awo nzijukira gwali mwangu naye ke kaseera Kitala we yabeerera ku piiki yaayo, kuba bw'oba ng'ojjukira akaseera ako Kitala ndowooza baamalirana mu kifo kyali kyakusatu mu liigi, era bwe bagenda eruzira awo baanunawo omupiira ogwo gw'ozaalinnya ku bwerere, naye kakati amanyi opponent gwagenda okubeera ng'asamba. Ndowooza eruzira awo abadde yakasambirawo emipiira gibadde ng'ebiri Kitala ng'ekyalawo, ogumu gwaggwa maliriga 0-0 kampeyini ya 2023-2024, then kampeyini ya 2024-2025 n'agenda n'anonawo omupiira gw'ozaalinnya ku bwerere. Ekyo kikulaga nti omutindo gubadde mulungi nnyo ddala, naye njagala okutegeezaako nti ttiimu ya Kitale eno be bamu kwagamba ttiimu gw'olowoozaako nti mu nteeba y'amagoolo babadde bateeba bulungi, era nze ndowooza nti guno omupiira wadde Maroons babadde bakoze amaliriga 0-0 nga mangi, naye Kitale olunaku olwaleero ndowooza nti mu mbeera yonna ejja kubeera ng'ebateebamu, naye nga gugenda kubeera gwa ssaawa 10 ez'akawungeezi, nagwo tujja kubeera nga tugulindirira. Sirabyemu balwadde ku njuyi z'amatiimu gonna, era amatiimu gonna ndowooza nti gagenda kujjira mu mbeera esingira ddala okubeera ennungi, naye nga ndowooza nti Maroons era guno omupiira bakyasobola okubeera nga bagupiikingamu amaliri, embeera bw'enaabeera nga tesobodde kubanga ekyuka nnyo, ogwo omupiira tujja kuba nga tugulindirira. Then tulinayo ne ku geemu endala gye ndowooza nti nayo y'amaanyi weewaawo ogiraba nga yeekubidde Mbalala City ku ttiimu ya Kaluvale, ate nga Mbalala ugenda kubeera waka. Yes, oli mu kulwanyisa relegation zone, naye ne Kaluvale tumulaba nga abadde alina jasi amaliri gabadde 3 gokka kampeyini eno. Kati eyo ttiimu okugituma n'ogigamba nti egende ekaceeka eno n'ew'obuwanguzi, ndowooza nti kigenda kubeera kikalubu nnyo, era Mbalala City ndowooza nti esobola okubeera wiini yaabwe gye basobola okubeera nga bafuna kampeyini eno, ayinza okubeera ng'eddabulula emikisa gyabwe mu ngeri gye bagenda okulabikamu mu second round eno, ate nga ne ttiimu zonna era tewali ttiimu gy'ogamba nti eno erina obuvune nti weba egenda kubeera ng'emisinga omusambi bw'ati abadde Vaito. Ndowooza nti Mbalala bajja kubeera nga bakola ekyetaagisa okulaba nti geemu eno babeerako ne kye bagenda okuba nga bagipiikingamu obubonero busatu. Nsobola okubeera nga mbubawa akawungeezi k'olunaku olwayo, naye ng'emipiira egyo gyonna ku Star Times ojja kubeera ng'ogifuna bulambalamba. Kale nno zabujja description yo nga decoder ya Star oba nga togiina wandibadde osambyasambyako n'ogenda ku matundiro ga decoder za Star Times. Ira decoder ejja kubeera ya muzinzi nnyo, nate mu maka go wonoobeera ogitadde, ate nga n'ekifaananyi nakyo kyennyini kirungi, ne subscription yak'olunaku ak'omwezi myezi 3 kwegamba baba Star Times batutegeera embeera eyo ejja kubeera nkulu ddala. Kamala okwetoloola